agambye nti balindirire ekibonerezo ekinene Supreme Leader Iran esoose tutegeeza ne tugamba nti musajja waabwe Ayatollah Ali Khamenei musajja akaddiye basajja be babatta babamalawo mbagambye nti obusajja obwa Mossad obuyisirayiri obumossad bumbega bazibu nnyabo kigambibwa okuba nti Israel akoze ebintu bibiri ebadde 2-in-1 operation okusooka bagambye nti erinnya lyawamu libagituumye bagiyise Operation Rising Lion yes bagituumye Operation Rising Lion netenya ku bwatu bategeezezza era wadde n'ensonga lwaki balumbye eggwanga etibwe lya Iran agambye nti kikoleddwa olwa survival yaabwe tebalina kye balanga Iran ku mulundi guno wabula bagambye tumulanga okwagala okutusaanyaawo twagala kumulemesa kukola byakuwanisa bikusa amaanyi aga nuclear kubanga bw'anaakola nuclear bagenda kutukuba agambye nti Iran abadde asigaza ennaku ntono oba wiiki ntono oba emyezi mitono okukola nuclear n'olwekyo eggwanga lyabwe erya Isirayiri babadde bakimanyi nti singa Iran afuna nuclear babeera bali mu kaseera ka kazigizigi n'olwekyo babadde balina okugenda maaso n'okulabika nti balumba naye mbagambye nti ebadde 2-in-1 operation kikwekweto bibiri mu kimu olw'ensonga nti Isirayiri egenze maaso n'okulabika nti etagetinze military sites eziwerako ekyo kimu military bases eziwerako ezitagetinze but again yekirala kyegenze maaso n'okulabika nti ekoze kwe kuba nti etagetinze ba military commanders ne ba scientists battiddwa abaduumizi b'amagye g'eggwanga etibwe erya Iran bagenze maaso n'okulabika nti ampuliriza battiddwa ngenda kuleka nti ngenda kubuulira naye kino kyo kipya Isirayiri ne Jordan batandise okuinterceptinga drones eziva Iran kubanga basumuludde awo tugenda kuddawo katusooke tumalirize wano katusooke tumalirize Operation Rising Star Operation Rising Star Lion bagiyise Ryan nti waliwo empologoma eyagala okuzuukuka waliwo empologoma eyagala okula gye babadde bagezaako okulabika nti munnange bakkakkanya empologoma gye bayise Iran nti waliwo empologoma eyagala oba waliwo omuntu ayagala okufuuka empologoma waliwo eggwanga eryagala okufuuka empologoma y'ensonga lwaki bagenze maaso n'okulabika nti balumbye eggwanga etibwe erya Iran kati magambye nti eddakiika ntono eziise wuno Brigadier General Elif Defrin ategeezezza nti Iran bamaze okuba nti balonkinga Abairani bamaze okuba nti balonkinga tugenda kuba tubiraba ebyo naye kansooke nkubulire ekibaddewo kino ekya Iran kyo kikyali kipya ate era zisuubiddwa okutwala akaseera nga kaako okutuuka eri ku Muyisirayiri naye kaakati kansooke nkuzzi wano abasajja balumbye bino ebifo ebigenze maaso n'okuleka nti bikubiddwa mmale nkubuulye ba commanders abattiddwa ebifo mu kaseera kano bye tutegedde nti Omuyisirayiri abikubye n'abyogoloza tetundaba kumanya kale extent of damage bikoseddwa kwenkanawa ekyo tetundaba kukimanya naye nga getulina gategeezeza nti mu nnumba ezikoledde eggwanga etibwe erya Isirayiri zibadde ennumba nno eziwerako Omuyisirayiri asoose najja first attack n'alumba ne baddayo ne balonkinga attack ey'okubiri ne balonkinga ey'okusatu Abayisirayiri ne bakuma mu strike emulundi ogwokuna ne balonkinga attack ey'okutaano ne balonkinga attack ey'omusanvu ne balonkinga attack ey'omunaana ne balonkinga attack ey'omwenda nga balumba ekibuga ekiyitibwa Tehran kigenze maaso n'okulabika nti kikubiddwa military sites eziwerako n'ebitundu ebyetoolodde Tehran bikubiddwa kati attack esoose ebaddaawo Isirayiri negenda maaso n'okulumba ekibuga ekiyitibwa Natanzi kilometers 1,225 maserengeta ga Tehran ne balumbayo wawuliddwayo okubwatuka okw'amaanyi ddala jjukira nti Iran wano weeyina main uranium enrichment facility Omuyisirayiri n'agirumba kakati ne baddamu ne balumba ekibuga ekirala bakiyita Tabriz Operation Rising Lion ne balumba Tabriz tutegedde nti eno nayo wabadde okubwatuka okw'amaanyi ddala jjukira nti wano waliwo nuclear research center ne military bases 2 eza Iran Isirayiri alumbyewo city of Tabriz Iran Abayisirayiri tebakomyawo
ne bagenda balumba ekibuga ekiyitibwa Isfahan. Eno waliyo research center Maserengeta ga Tehran ne balumbayo. Ekibuga kibayita Arak, southwest of Tehran. Abasajja ne balumba azifu kibadde tekimala ne bagenda balumba ekibuga ekiyitibwa Kermanshah west of Tehran. Ne bagenda maaso n'okulabika nti balumbyeyo nga bigenda maaso n'okulabika nti bitambula we n'ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo. Nuclear sites eziwerako zigenze maaso n'okulabika nti zikubiddwa akaseera kano nga bwengenda maaso n'okulabika nti mbirengera. Nuclear sites eziwerako abasajja bazikubye ne bazoogoloza. Naye mbagambye nti mu kuzoogoloza tetunnaba kumanya extent of damage biki ebigenze maaso n'okulabika nti oba oliawo bisaanyiziddwawo mu mbeera eno egenda maaso n'okulabika nti munnange etambula. Kakati ngenda kuzza ku kyabattiddwa kubanga Iran bagikubye konde evvannyuma. Naye okusooka Amerika etegeezezza bayise mu minisita w'ensonga z'ebuluggwanga bamuyita Marco Rubio ne bategeeza ne bagamba nti tetumanyi tetubiriimu please Iran ffe tetubiriimu. Amerika esindise message eri Iran n'amugamba tetubiriimu. Omuyisirayiri yamanyi ffe tetubiriimu tetubiriimu Amerika. Era ne balabula Iran Abamerika mugamba nti togeza n'owulira eggwanga ku nkambi zaffe ffe tetubiriimu. Kakati Donald Trump amaze okuyita mu Amerika bw'obukya bwewe kubanga ewaabo bakebaka bitundu ebimu budde bwa kiro ziri mu ssaawa 3:45 kati agenti bw'obukya ayise meeting ya security Donald Trump mulembezi wa Amerika ayise security ya Amerika yonna balabe ekiddako. Naye akuze statement za mirundi esatu. Trump agambye okusooka tetubiriimu naye akyogedde tetubiriimu. Iran please tetubiriimu. Ekyokubiri n'agamba naye ate baatubuuliddeko nga bagenda okulumba. Tetubiriimu naye bwe babadde bagenda okulumba baatubuliifinze baatugambye tugenda kulumba. Trump yayogedde. Ekyokusatu n'agamba nti era nkiddamu Iran toteekeddwa kubeera na nuclear. Kati ekyokuna in fact zibadde statement nnya. Ekyokuna n'agamba nti yadde nga tetubiriimu naye ate tujja kumudifendinga. Yes, Amerika agambye yadde nga tetubiriimu ebyokulumba Iran tetubibaddeemu wabula kitukakatako okumudifendinga. Kitegeeza nti Amerika ku defense agenda kubeerawo singa Iran atanula okumulumba. Ku defense Amerika kwali okitegeera ku defense ya Israeli Amerika kwali okusinza ku statement za Donald Trump. Naye nga balabudde kubanga Amerika ejjo basoose kulabula nti essaawa yonna era ejjo nabadde wano nembibabuulira bagambye essaawa yonna mwebereremu. Kakati obulumbaganyi muno bwe bumaze okubeerawo ne balabula Isiraeli ne bagamba ba embassy officials Tel Aviv nti mufune obusengo obuli safe awo tujja basanga. Naye kijja kiyinza okuba kinene Amerika nga yalabula ekigenda okuddako Tel Aviv tekimanyiddwa. Isiraeli ye bannansi abagambye nti bannange mu making sure nti essimu zammwe tezivaako essimu zibeereko kubanga tugenda baweereza message and please follow military guidance. Temuddamu kwetegerera okitegeera ataddeko Pale FM kulera omuntu wa bulijjo babagambye nti tugenda kuba tubabuulira essaawa yonna. Kati ekiriwo Isiraeli eggwanga lyonna balitadde mu total lockdown. Tewali nnyonyi ekkirizibwa okugwa yadde okufuluma munda mu ggwanga eritibwa erya Isiraeli nga balinda ekigenda okulabika nti kiddako oba oliawo. Tokkirizibwa kufulumya nnyonyi togiteeka mu bbanga mubeere wansi. Ekirala bannansi ba Isiraeli wansi mu bunkers gye bakkiridde bagenze n'emmere kussa amazzi basitookinze emmere n'amazzi baleke amagye gaabwe gasooke gafaafaagane n'Omuyirani kubanga bakimanyi kigenda kubeerawo. Magambye kyatandise dda yembeera gye tugenda mu maaso n'okulabika nti tulengera. Omuyirani asindise 10 bajje no battiddwa ngenda bakubuulira bwe naataddeko ekkulera omuntu wa bulijjo. Yes, wonna wonsinzira okulabika nti otuliriza era ng'otugoberera webale nnyo webale ddala nze omukugulu kunuhu kutuusaako byonna byogenda maaso n'okulabika nti owulira. Kakati tugenda kuba ebirala tubireeta mpola mpola naye nga magambye nti sofa embeera bwetyo bweri. Kkiriza nno nkujjukize kampani eya Alaska International esangibwa wali Lubaga
yakakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru wa ggwanga ate nga bakikoze okumala ebbanga. Alaska International erubaga bakujjukiza nti beetaaga bannanses mugenda kukolera mu ggwanga eritibwa erya Kata. Bannanses mwetaagibwa mu bwangu ddala mugenda kukolera mu ggwanga eritibwa erya Kata. Olina okuba nga olina diploma mu nursing ate ng'olina ne experience. Bakugamba nti omusaala gwo mulungi ekyenkanidde awo nansi ogenda kuba ofuna millions 5. Ogenda kuba ofuna millions 5 gwe nansi alina experience ng'olina ne diploma. Weetaagibwa aba Alaska International bwangu ddala. Ba heavy truck instructors abayigiriza okuvuga ebimotoka ebinene bawuma nga gye mulina experience at least oli wakati w'emyaka 25 ku myaka 40 bakwetaaga naawe ogende munnange okole Kata. Ba cleaners e Dubai mwetaagibwa. Ba general helpers namwe mwetaagibwa e Dubai. Ko saba taxi drivers namwe mwetaagibwa mu kibuga ekiyitibwa Abu Dhabi. Bakujjukiza nti interviews zigenda kubeerawo ku lunaku lugenda kubeera Lwakubiri wiiki ejja. Katukube essimu eno ng'omukisa gukyaliwo 0704 98 25 49 0704 98 25 49 okubene ku noti 782 69 94 99 noti 782 69 94 99 okubene ku noti 708 76 0316 0708 76 0316 mwetaagibwa. Alaska International ebeetaaga bannanses babagambye nti mu omusaala gwa millions 5. Ba heavy truck instructors abasomesa oba bayigiriza okuvuga ebimotoka